kibadde n'omukolo gw'okusiibula awamu n'okusiima ababadde abakozi baakyo olw'emirimu amatendo gye bamaze nga bakolera Essiga Eddamuzi n'eggwanga lyonna okutwalira awamu. Abalamuzi 8 nga bakulembeddwamu omulamuzi Richard Buteera eyali Amyuka sabalamuzi n'abakozi b'ekitongole kino abatali balamuzi okubadde abavuga abalamuzi abayambi ba kkooti abawandiisi abakola ku by'ensimbi basikaali n'abalala nga bawerera ddala 74 be basiimiddwa ekitongole ekiramuzi oluvannyuma lw'okuwummula. Amyuka sabalamuzi wa Uganda Uganda Flavian Nzeija asoose kubayozaayoza olw'okutuuka ku lunaku luno era n'abeebaza emirimu gye bakoledde ekitongole ekiramuzi wabula n'abasaba okunyumirwa obulamu bwabwe obuddako n'obwegendereza basobole okusigala nga bakyali balamu. You are now out of the domain of the public service regulations. You now have the time to enjoy your private life. However, endeavor to live a healthy lifestyle, spiritually, physically, socially, for you to be able to maximally enjoy fruits of your labor. Akulira abalamuzi ba kkooti enkulu Jane Francis Abodo ategeezezza nti abalamuzi baabwe basaanidde okusiimibwa olw'emirimu gye babadde bakola omuli n'okuwuliriza emisango saako okuwa ensala mu mazima. Tonight we honor the men and women who gave the best years of their lives to the service of justice. Some wore the robe, like Justice Buteera and Justice Alexander, but others made sure that the robe could be worn with dignity. And together you form the silent strength of the courts. To our judicial officers, you carried the heavy responsibility of deciding matters that shaped lives, families, communities, even the nation. Ababadde era ayogedde nti abakozi 74 abawumudde bakola nnyo okuyambako abalamuzi okutambuza emirimu gyabwe mu bwesimbu n'okuyambako abantu ba bulijjo abakozesa kkooti era ng'abaagalizza okuwummula obulungi. Duty personnel, the support staff, you opened the courtrooms, you prepared records, you guided litigants. You know, people fear to come to the courts. They actually don't know where to go. They actually fear even to come in here, but you guided them. You protected the judicial officers, even sometimes when we didn't know you are protecting us. Omuteesiteesi omukulu ow'Essiga Eddamuzi Dr. Pius Bigirimana ategeezezza nti bingi ebituukiddwako mu kitongole ekiramuzi olw'emirimu amatendo egibadde gikolebwa abakozi baabwe abawumudde. You contribute a lot to the advancement of justice in this country. Right from the driver to the Chief Justice. Bigirimana era abagumizza nti okuwummula si y'enkomerero ya byonna nti kyokka bakyasobola okubaako ebirala bye bakola. Abawummudde oluvannyuma abakwasizza ebirabo. Omulamuzi Richard Buteera yeebazizza ekitongole ekiramuzi olw'okubasiima olw'emirimu gye bakola. Nobody is excited about your work, but you feel happy, you go home. That's the work we have been doing. You don't expect a lot of thank you. Unless it is accidental, and those two are few. Anet Nakaibale yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire.